Nze Basajja Mivule bwadde n'ensolo nkambwe ayagala ensi ye Uganda ngaba naffe abaganda bwe baagala Mengo. Olwaleero njagadde okwogerako eri eggwanga mbategeeze ku bunnanfuusi obuli mu bantu abagamba nti tebaagala mwami Museveni, abagamba mwami Museveni talina kyabakoledde, abagamba nti Basajja Mivule yagenze ewa mwami Museveni lwamululu, sente ze zamututteyo. Njagala kwogera ku bantu abo olwaleero mbategeeze nti abaagala sente eza mwami Museveni tuli bangi, era nze ndi omu ku abo batannaba kuzirya, naye abaziridde bakafiiri bannanfuusi ne bamala okulya sente za president ne batandika okuvumirira mwami Museveni nga bw'atalina kyabayambye. Ndi wano kubategeeza nti wadde mwami Museveni ayinza okuba nga talina kyayambye nnyo abalala, naye buli mubaka wa parliament, buli mubaka ali ku opposition ng'avumirira mwami Museveni ateekwa kumwebaza bwebaza. Singa balokoka ne baddamu eddiini bandibadde basiima mwami Museveni kubanga obulamu bwabwe mwami Museveni abukyusizza. Njagala kutandikira ku muntu alinga Kato Lubwama. Kato Lubwama abadde musamize nakati akyali musamize. Bankubidde essimu olunaku lwaleero nga baŋŋamba Katobi yabadde anjogerako anvuma, sitegeera bulungi okugenda wa Museveni akivumirira. Kato Lubwama alina essabo. Omukyalo omwankubidde n'aŋŋamba nti Kato Lubwama kiyatukola mu ssabo lye. Okutegeera mumanyi abasamize abamu abafere engeri gye babbamu abantu. Baŋŋambye mbu Kato abadde abba bubbi bantu mu ssabo lye. Okutegeera era mu abalonzi ne muleeta abantu abasamize nga Kato Lubwama, no wanda mukyuseeko ki? Bano tebali mu struggle. Akaseera kano kandibadde kakukyusa abantu balwanyise mwami Museveni ne NRM, bali ku ma TV, bali ku social media bavuma Basajja Mivule kubanga yagenze wa mwami Museveni. Tewali alidde ssente za mwami Museveni, okutegeera okwenkana Kato Lubwama. Mwatwala omusamize abantu bamuwako obujulizi abadde mu ssabo nga babubbi bantu. Omukyala ngambye nti Kato kiyatukola bwe kyatuka kuffa abakazi ayayayayaya. Okutegeera kati oyo mbu ali mu struggle. Kiki kyakoze mu parliament? Kiki kyateesezza mu parliament? Okutegeera parliament ekyusizza obulamu bwe. Mwami Museveni ayambye abantu bano. Kakati Namboze, Betty Namboze, omululu omwereere n'aduka agamba nti nakoze ensobi, ali ku TV Basajja Mivule n'avumirira nze okugenda omwami Museveni. Mwami Museveni ekisa kyalina addidde buli kyalo kyonna n'akifuula constituency. Abantu ne mwesimbawo. Constituency ya Bobi Wine mwami Museveni yagiteekawo. Bobi Wine naye n'atuuka mu parliament. Mumanyi bye yalinga akola, bwe yali afaanana, bwe yali yeeyisa. Okutegeera constituency ya Namboze mwami Museveni yagiteekawo. Abantu bano ne bafuna platform bamaze okulya bakuse kati babejjagala. Namboze atukuba bibejjagalo. Mwami Museveni mubi, mwami Museveni mubi. Namboze waliki bananga ba DP bampise bampe bwino wa Namboze. Tubalage fujjo lya Namboze yalinga akola ne bwe yali afaanana. Otegeera series eziddako ngenda balaga Namboze. Namboze malaya wa byabufuzi. Tetulina malaya mu Uganda mu bana byabufuzi. Tetulina malaya yenkana Betty Namboze mu byobufuzi. Taliyo. N'ayambala green, n'ayambala blue, n'anobayo, n'agenda. Kati omuntu abadde avumirira Bobi Wine, abadde avumirira people power. Okutegeera kiki towummula gw'atayagala ssente za Museveni? Kiki towummula? Constituency zonna mwe muli mweyagalira. Museveni yakutudde eggwanga. Okutegeera ne mufuna emirimu, ne musinzira omwo, ne muvuma omukulembeze w'eggwanga, ne mumwogoloza, ne mutasiima olw'obukafiiri bwammwe. Ani yandibadde abamanyi bwe bannamboze? Laba Namboze ennyumba mwosula wandigizimbiddewa? Wali ofuna omusaala gwenkanawa? Okutegeera muli ku Basajja Mivule, Basajja Mivule yagenze wa president. Nfunyeyo kaki? Ani abenkana mu kulya ssente z'eggwanga? Batusoloza emisolo. Mwami Museveni atusoloza emisolo n'agimalira ku bannamboze, n'atusoloza bamalaaya b'ebyobufuzi bannamboze ba Betty. Malaaya awedde emirimu ow'ebyobufuzi n'atusolozamu emisolo, n'ajjanjaba Kato Lubwama omusamize atalina kyakolera bantu. Abakazi bamutenda butenzi effujjo lye bakolako mu ssabo lye. Okutegeera kakati njagala kubalaga abantu bano abagamba nti Museveni talina kyabakoledde. Kambalage Namboze, Kato Lubwama abavumirira mwami Museveni ensimbi ze bafuna abali mu parliament nga n'abantu balina kye bakolayo. Wuliriza
Namboze olumala okulayira bamuwe emmotoka ya milioni 2 ne bamuwa amafuta. Namboze afuna omusaala oguli wakati wa milioni 25 na 3 buli mwezi. Lutalo kirwalimu olw'okujjawo Mwami Museveni okujjako kunoonya obutuuti. No wanda ekibiina kya Bobi Wine bakiyita National Unity Platform, si party platform y'abantu kugenda mu parliament kulya sente kantiddemu. National Unity Platform kakati nga nyanzi muganda wa Bobi Wine mugendo tuletere chikoli munamu abalonzi nyanzi yabadde kugundi ku TV otegera kanale mugume wa NBS nga mukyazizza ne tuswala ne tukamala. Tasobola kwogerera mu ba Muhammad Nsereko, tasobola kwogerera mu ba Babu, tasobola kwogerera mu ba Kaijo FDC. Twaswadde kakati ali ku mpapula za mawulire, ali ku social media avuma basajja mivule. Kati ogende kiki nyanzi wakoma mu kyakomeka okutuswaza obuswaza ogenda kukiikirira ki? Talina kintu kyona. Nyanzi wandibadde oddeyo mu ssomero n'osoma okusinga okudda ku babasajja mivule Fabali International. Nyanzi otuula nange ku platform n'oyogera ki? Kikyomanyi kyosobola okwogera. Weetika ku musajja nganze nyanzi ekiseera kino genda osome. Twaswadde abantu bakuba amasimu ku TV kuwabadde mwalese kikyekyo bannange mutuswaza. Tolina kyosobola. Abaana bakusensudde. Ekifo ekyo kyasookamu gundi emabegako katonaawo mwalimu Lord Mayor Saalonge Lyasi Lukwago. Munamateeka n'avaawo ne waddawo mukulu Muhammad Nsereko. Munamateeka oyagala kujjawo Muhammad Nsereko, oyagala kujjawo Kaija economist, ojjewo mutabani wa Babu nyanzi Katonda wa Isiraeli. Nyanzi okole ki mu kibuga? Bannange namwe abalonzi mutuwonye ebintu nyanzi gendo deyo some busomi va ku basajja mivule nyanzi. Muganda wa makuku akukumbye ekika kyonna kireta mbyabufuzi, atadde mukono, atadde bweyogerere, atadde Kampala, alese baganda be bonna abakona b'emikwano mwene abateka mbyobufuzi. Nyanzi okole ki mu Kampala? Muvuma buvumi bantu ekikuleta kulya sente. Mbu basajja mivule yagenze wa Museveni kulya sente. Gwonoona ki? Beti Namboze kimukomyawo ebisanja bimeka okyayagala ki? Mwena muli mu kulya sente abeera mu struggle. Novuma Bobi Wine Beti Namboze ate n'ogenda nona kadi bakutaddeko akazito olaba ogenda kufiirwa sente za parliament. Toswala Namboze wandiswaddeko naye teri malaya aswala. Beti Namboze wandiswadde tewandigenzi wa people power. Niye olw'okuba oli malaya wa byabufuzi toswala. Ebigambo byobadde oyogerera Bobi Wine tewandigenze mu people power. Ono nayo ki? Tegera kakati bw'amala okufuna emmotoka ya milioni 2 ne bamuwa amafuta. Namboze afuna milioni 3 wakati wa 25 na 3 buli mwezi. Namboze mukebere passport ye buli lwatambula okuva mu ggwanga ng'agenze ebweru n'amala ennaku obaka tugambe 10 buli lunaku afuna sente eziri nga mu milioni 4 buli lwafuluma. Kati senga agenda mu January n'amala ennaku 10 bunaku ng'afuna milioni 4 ze milioni 4. Bwaddayo mu Apuli ebweru n'amala ennaku 10 ze milioni 4. Bwaddayo mu July n'amala ennaku 10 ze milioni 4. Bwaddayo mu October n'amala ennaku 10 ze milioni 4. Bwaddayo mu December n'amala ennaku 10 ze milioni 4. Ezo milioni 2 nga tekuli musaala. Tewali alidde sente za Museveni nga bana babaka. Baliyo babalimbalimba. Namboze akuba bibejjagalo. Sinaba kanzije njagala kubalaga nti abantu abagamba nti Museveni talina kyakoze. Bw'aba talina kyakoze awalala obulamu bwabwe abukyusiza nga babaka ba parliament. Kakati bw'aba agenda alinya business class ticket ya business class si yaffe economy ey'abanaku babasajja mivule. Alina passport, official passport eya kiragala. Otegera kakati bwe tugenda ku bantu nga ba Munyagwa owekitiibwa Munyagwa akulira committee walula luvuganya naye akulira committee eya Kosase. Otegera ye bamwongerako milioni 7 buli mwezi. Kuzaabalala yoro kuba sentebe wakakiiko buli sentebe bamwongerako milioni 7 buli mwezi. Kati omwaka ze milioni 84
Munyagwa ze yeyongerako bali ku TV bagamba Museveni talina kyakoze obanga ebirala bimulemye obulamu bwammwe bwabukyusizza ani parliament Munyagwa Kato Lubwama Namboze Museveni mumwagale Museveni kyabakoledde musiime ekisa kya mwami Museveni nakutula ebyalo nabifula amagombolola nabifula district nabifula constituency ne mujja ne mufuna platform kwe muyimirira ne muyingira mu parliament ne mulya sente mwenna mugujuba nakati mujuguba na kuyingira parliament kulya sente muli kubasajja mivule mbwayagala sente za Museveni zino sente za muyiwa musolo abatunde ebintu mu katale abaleta bambi ebintu abasubula emisolo gye batujjamu agula sukali emisolo gyaffe gigenda kummwe aguza amafuta emisolo gyaffe gigenda kummwe aguza kaleega buli kantu konna sente zonna Museveni nazikuŋŋaanya nazibawa abatena kye mukola kye mugasa ggwanga ne mugamba nti Museveni mubi bwe bavaawo sente be wakakiiko aka komiti konna buli lubatuula afuna emitwalo 5 okutegera singa bamala ne batuula ennaku katugambe 2 mu mwezi gumu nga kosase ne bamala batuula ennaku 2 mu mwezi gumu okutegera sente be wakakiiko ako kati nga Munyagwa opposition abafunye milioni 84 teziri ku musaala milioni 84 singa naye amala n'atambula emirundi ejiwera 5 ebweru nga mali nako 10 awo gatako milioni 2 geta kuli musaala bali mu sente bazanyira muli abakafiri abatalina dini ne bagamba nti Museveni talina kyabayambi otegera tewali bantu bazanyidde mu sente mu abawibo omusolo abawibo omusolo tewali muntu azanyidde mu sente za ggwanga emisolo gyamwe gyonna gigwera mu Namboze ate sinaba ndeeta kakati Namboze bino mwami Museveni byamuwa Beti Namboze bino mwami Museveni byamuwa ne Kato Lubwama abavuma mwami Museveni mwami Museveni abawa medical insurance obujjanjabi mwami Museveni ajjanjaba Namboze ne Kato Lubwama owulira ajjanjaba abaana ba Namboze mwami Museveni abaana ba Namboze yabajjanjaba Namboze abaana be mwami Museveni yabajjanjaba kubanga ina nyiri government Namboze mwakola Namboze akola mu government ya mwami Museveni cabinet ekitongole kiramuzi parliament gema siga asatu aga government ngenda kubasomesa mwetaga kusomesebwa okutegera kakati bajjanjaba Namboze ne bajjanjaba abaana ba Namboze bonna mwami Museveni abajjanjaba mwami Museveni ajjanjaba bawa Namboze bakireke bawa Namboze bwalwala mwami Museveni yamujjanjaba okutegera buli mubaka bajjanjaba abaana be ne bajjanjaba baawo okutegera bwaba omusajja ne bajjanjaba mukazi wo kati nowulira bazaddebo bwe baba nga tebaafa gavumenti ye bajjanjaba Namboze ali mu sente empitirivu Kato Lubwama bali mu sente empitirivu bali ku TV balimbalimbamu abantu baffe abatasoma nvuddeyo okubasomesa kansomese eggwanga bano abantu Museveni batekwa kubanga bamwagala Kamala nga bamuyita taata nga bamuyita jjajja tuli mu bite tulinake tulina mwami Museveni sente ezandibadde zituyamba zono zimalidde ku babaka ba parliament abatalina na mugaso parliament erimu ababaka bennyini abali ku mulamwa balinga 30 kakati Kato Lubwama omusamize kiki kyakola mu parliament n'omuwa bino byonna olya kakati singa olwala nga Namboze bwe yamenye kuba mugongo bamagumba otegera nga yetaga specialized treatment obujjanjabi bwa waggulu bamutwala bweru government yesasula okutegera juzi nalabya speaker wa parliament Kadaga wekitiibwa ng'agenza okulambula Kato Lubwama mu ddwaliro n'agamba katugende tuteketeeke tukole ku by'essente tusasule eddwaliro Kato Lubwama ani akusinga okwagala ssente wagambira ddala nti banange mundeke nange ŋŋende ndyeko olya ssente za mwami Museveni ezo constituency yagenda n'aziteekawo kati kamalirize na kano bannange mwami Museveni wandituyambye naffe sente wansi mu bantu ba wansi ne zituuka sente zikoma mu Namboze ate ne badda ku TV ne bakuvuma laba sente zibalya pension kangende ku pension omubaka wa parliament bw'amala n'abeera mu parliament ekisanja kimu n'atadda bamusiibuza milioni 3.5 agende yekulaakulanye teebereza laba sente z'omuwi omusolo ze muzanyiramu obadde ofuna omusaala buli mwezi obadde ofuna obusiimo ensako padyemu n'ebirala otegera emmotoka ya bwerere mafuta ga bwerere bakujjanjabira bwerere
kati bw'obaayo ekisanja kimu bakuwa milioni 3.5 ne bakusiibula. Kati wuli abannamboze abamazeyo emyaka n'ebisiibo, bannamboze abamazeyo emyaka n'ebisiibo, okutegera babawa bw'obanga oli wansi w'emyaka 45 bakusiibuza milioni 2 ate ne bakuwa milioni 10 paka bw'olifa. Banange muwulire ekintu ng'ekyo. Kati Namboze ne bw'atadda mu palamenti akwalifayinga okulya ssente ze batusolozaamu ez'emisolo, afuna milioni 10 okutuuka lwalifa. Gwakaaba nti mu ddwaliro tetidagala, Namboze yazirya. Gwakaaba nti oluguudo lwaffe teruliko nfuufu, luliko enfuufu teruliko kolansi, Beti Namboze yazirya. Gwakaaba nti bannange abaana baffe amasomero tegali ku standard, Beti Namboze yazirya. Bali mu ssente za Mwami Museveni, banyunyuse eggwanga, buli ssente ze batusolozaamu emisolo gavumenti erina okulaba nga bano ababaka baweebwa ssente zino. Namboze kati ne bw'atadda afuna milioni 10 buli mwezi paka bw'alifa. Owulira? Oluddako ndyogera ku leader of opposition budget gyafuna, abagamba nti Museveni tana kyabakoledde. Bano bannamboze bakafiiri, otegera era ye Kato Lubwama simu nenya abasamize Kato musamize alina essabo, ate banna abalala babeera balogo. Simanyi oba naye taloga oba aloga, naye abasamize abalala n'okuloga babeera basiba abantu balogo. Ye Kato simanyi oba aloga, naye abasamize abalala babeera abamu balogo. Mukazi yangambye Kato kye yatukolera nga musabolye. Kakati oyo omuntu omusamize ne muleta mu parliament n'afuna bino byonna, ensimbi zino zonna wansi ssente tezituuka zigwera mu Kato Lubwama. Ne bagenda ku TV ne bagamba Basajja Mivule yakoze ensobi muguwa ddalu. Namboze yampisa omuguwa eddalu ng'ali ku TV, NBS TV, nange nabaddeko nga panelist, n'agamba nti ndi muguwa ddalu. Kale bw'oba olowooza gw'oli n'omumwa wekka, nange nina omumwa. Okujjako bw'ogenda mu kuwemula, sijja kuwemula Namboze, nze siwemula. Awo ojja kuba onsinze njasamiza akamwa, nange nina akamwa. Kato Lubwama nina bwinowo ne byewayogera ku kabaka, kabaka yennyini gye wakolanga kwe wasinziira okugenda mu palamenti. Ebbali olina ebigambo byogera kabaka wa Buganda ng'omujolongooti. Kati bye binaddako munjasamiza akamwa nange nkalina. Katonda abankuumire.